Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Nakuza omwezi lumu, omwezi gwa 10. Guno omwaka gulabika gugenze. Nina Richard Baguma. Muita peasant naye mukakalukanyi wa mawulire oba lobbyist Oluganda tebakimanyi. Peasant ye muntu ayimirirawo okulima ebintu nga bwabirya. Nimiro zange zabyalye kulya. Tainayo nimiro mwajja byatunda. Yalima kulya ebifikawo. Nalyoka atundako n'agula omonyi ye peasant kati ono Baguma sebo mu Bugambye nti gwali mu New York walewa peasant. Nina ne Ibrahim Semujunganda mbaka w'abantu b'ekira Baguma buuza abantu. Mwebale abatuwuliriza n'abatulaba obuyinza bwa Katonda obungi mbubajjukiza n'ekisa kye ekitalina nkola. Kati awo oli pastor. Mwebale kutuwuliriza, mwebale kutuzaamu amaanyi. Ikibazo twadde twogera wano ne Semujunga tonaba kujja nga tugamba oluusi ekitwongeramu amaanyi byosinkana ne bakugamba nti nakuwulidde nabadde Marachanga ngenze kuziika nensangayo omukuba RPC najja n'angamba weebale ate kamera yatuyamba mu studio twabawuliranga buulizi maloboozi katubalaba era kyova bambeebaza nnyo kutuwuliriza n'okutugoberera. Semujubuuza abantu. Erowiza Radio Simba wasiba ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mu nnyaya ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Semujju njagala kutandika na apiiru ntono nnyo. Lwe wasembayo okubeera wano watulaalika nti Iddi wa UNRA mukwano gwo. Kati leero mbadde ngenda Kavumbe eyo kulaba KCC ng'esamba omupiira abavubuka ne bannyimiriza ku Northern Bypass baabasalira emiti gyabwe. Jjo Namboze yabadde ayogera wano ng'aga nti baabagoba ku kkubo nga tekinasinkinga gyendi n'abavubuka balina nasale babadde balima ebimuli ku Northern Bypass ebbali nga baasimba emiti egimu gikutta obubira egimu gifuddewo beautiful. Kati ne bandaga ayina ekibanda kya welding ne bangamba nti oyo nti yafuna ssente za president ez'okwejja mu bwavu seed money nti ye baamuyiseeko oyo ne batamumenya. Naye ffe abalala ebirime byaffe baabitutte emiti baagitemye naga nti naye wano mbandiddewo ki ne bangamba tugenda kuwuliriza leero ne mbagamba ngenda ku mupiira nyinza okutuuka leeta anga nedda tugenda kuwuliriza. Honorable Semujju yatugamba nti mukwano gwa Iddi wa UNRA mutugambira atukubire ku nduulu lwaki batugoba ku road reserve eteyina kye bagikoleramu kirala. Olyangaye nti we bali bo waliwo siweji nti teriyo mulala asobola kukozesaawo okujjako bba abalimirawo ebimuli bye baguza abantu. Okusooka mukyala Kajina si mukwano gwange. Naye tumanyiganye bwe mba nyina byemubuuza mbimubuuza era y'omu ku bakozi ba gavumenti bensubira ndi gavumenti weba ekyuse omulimu bwe ogumummidde bwereere. Ngeri gyatambira yenze y'ensonga lwaki nze mpagira gavumenti ebitongole okubijjawo byeyali ejjawo naye ekitongole kye nayinako okukya yali UNRA kubanga baminisita bajjukira okuva ku byabagambi inginiya Byandaala nga bw'oba okijja Kajina okiwe Byandaala oba byabagambi naye ng'ate Kajina tajja kubeerayo naye forever. Mulimu abantu abakola bakozi ba gavumenti eno ng'emirimu basobola ogitambuza obulungi. Mabegakaawo nali ngamba abantu nagenda ku immigration okuva ku Alonda yabajja ku Jinja Road abantu abasimbanga awo n'abazeeri naye bano abaliyo mu immigration kati Kasita Gowa Johnson namanya abasirikale natuukayo nga bataddewo ng'enkola y'abazungu omuntu alina n'ennamba gye bamuwa okufuna passport ne bakusoma namba 2 mwana yingira kasenge namba 2
luli mwasimanga awo baguma najja najja yose mujuna mutola yene bamuwa n'afuluma ng'omujuzo gukendeddeko so mulimu abantu abakola mu gavumenti nga ne bwe tunaabanga Museveni agenze nga bajja kusigala ku mirimu gyabwe kugira ngo omuntu abawalananga abantu so kagina kwe kumwogerangako bulungi bwentyo naye si mukwano gwange tasobola kumpita ku mukolo nange sobola kumuyita naye ekizibu kyaffe kankuwe ansa mu ngeri bweti ekkubo erigenda okukolebwa erya Southern Bypass Jinja Expressway litandikira mu Nyonyo ne lijje Mutungo ne liyita mu constituency yange Kasokoso ne ligenda nga ku industry area ne ligenda Jinja ne lijja ku Africana aba African Development Bank sende bazituwadde zo dikola milioni lukaaga za dollars ziri ku account government na compensating abantu omuli nabe wange ne point je njagadde government nafuna counterpart funding yezo ka kwewola ne musasula bazita commitment fees buli mwaka tusasula milioni za dola bena mwana ne point je madenzi jamu nti aba African Women Bank bagamba UNRWA nti bwoba ogenda kole kubo tolirira basulawo obusuzi bukabe nawo mayumba naine ekigaali ng'atundirawo mandazi tokera ku nkyano nga nti basemujju abanewo ennyumba bomba liyidde bagenzi ababigaali mudde wammwe ne bagaba bonna babale oteekwa okurestowalinga obulamu bw'abantu abadde balina livelihood mu kifo ekyo and even better era utalo nene kagina nga nti bamuwadde instruction nti buli muntu abali Kasokosaawo ate anoonye mu kilomita 2 okuva e Kampala agule 1,500 amuzimbirewo amaka naye nga kagina nti abamu obunene bwa ploti mwasula eri 3 ku 7 ate asula mu kaveera yakubawo emiti n'asibako akaveera naye nga African Women Bank mugambye nti oyo gula ploti 15 mu mayiro 2 omuzimbire ennyumba obulamu bw'abantu buteekwa as a result of this project okweyongera okubanga buli better than wobasanze tugenda meeting nga afite utantu tubazimbira ezo nyumba bo sente buli omuyeyiza asigadde wana yizawa so kati okudda ku kino ntandisiza ku ekyo nti obuzibu government ensobi gye yina bwe kyabalemu okuyingira mu mutima ndi government ebeerawo okulwa abantu bino byobeera mu PDM ani bw'osanga abaana abatunda ebimuli ku kkubo nga bwogaye ku Northern Bypass nabeta kulumu nga batwalwa mpaka bw'obasanga nga si babbi bakeera wali kuyiiya bayiize owo batwala gwagaba billion trillion namba in budget nga yakugaba bugabe ntitugabira abantu olumu n'ogabira n'atalina kye yali akoze mu bulamu bwe n'alyandye n'awasamu omukazi n'akola kinene n'osangayo ate abakola ate bo n'obagaabugaye ndi mbadde kikabiri nga muvudde wano it's a contradiction so nze sigamba nti babeerewo naye nze ndowooza ni gavumenti erina obuvunaanyizibwa bw'obasanga kubanga kati abanyako betabagulira kapoloti n'okafuna oba kubapangisiza oba kulizinga along the road nga tebali mu road reserve n'obagamba namwe n'abakolera nabe muri PDM gye tubawadde waawano togenda kuddamu bawa capital togenda bawa ko training togenda bawa ki ne just kubawa space batundirewe mali yawo so kagina ndoza awulidde naye n'okumuweereza ka message nakyo nkisobola yamuweereza ka message mu gayi nti waaye mwagobya abantu ku kkubo ate nga Kasokoso wangamba nti African Women Bank yagambye n'atundirawo amandaazi ng'akeera kujja na kigaali n'apaakinga olina okumuwa obulamu obusinga ku bwalina oba at the very minimum okumuddiza obulamu nga bwalina baguma eriyo mwanje sale ye awanuuza nti president okuva lwe yatandika okuyita ku Northern Bypass nti ekisooka Northern Bypass yafuna amataala ne expressway nefuna amataala nti n'abantu baba bagobako mbwe byonna bye twogera ebya okutegeka ekibuga bya bwerere president tayagala komiti bantu kugenda kuwalampa ng'ayitawo emiti tewali miti actually
gundi nursery beds ezimu zikuze gibadde gikuze mu nursery bed bandaze stocks bandaze stocks nga bagisaze busazi ne palms kati oli angambye nti baguza bo abaana b'okukubo nti baguza ham ebisansa palms bagende basimbe mu kibuga muneka kati ate bino byetukuzizza wano ebikuze by themselves lwaki bajja babisala busazi ni olusi naye ensokoddemu oli yakugaa nti anko no bwe kibanga kikwata ku ebyobukuumi bwa pulezidenti nga waliwo emiti bagisali tebali tegenda because awo si kifo kya kibira ongambye emiti ginsinga obuwanvu siri mumpi kati omuti gwe guba gunsinga obuwanvu shuwale ekyo tekibadde kikyali kimuli kiba kibira so awo kubbali ekubo si wa kibira no so bwe gibaawo eryo bagisale baguma wagamba nti basimba emiti oba nakuwulira bubi baguma ono twali tulobinga naye buli highway akola oluguudo kubeereko emiti kakati gino gimeze baguma aga nti bagisale emiti gy'oku highway by the way emiti gy'oku highway bw'oba ogisimba olina okugenderera traffic so erina okubanga erina visibility erina okubanga osobola okulaba naye bw'osimba ekibira kubbali y'oluguudo is even a traffic hazard esobola okuvaako n'akabenje naye ensonga enkulu gy'oyogerako yeri eya okwebeezaawo livelihood eyo ndooza y'ensonga enkulu ennyo oluusi sagala kuwolereza abakola ekyo ekintu kuba ndooza bakola nsobi abagenda ne boonoona ebintu by'abantu nga tebalowoozezza ku abantu bano banaabeerawo batya abeeyiiya nga tebamenya n'amateeka nga gali awo so osanga nga gwe ogenda n'ogamba abantu nti mugende musaawe ku kubo kati bo abakola operation tebalina magezi galowooza nti kino kyetukola operationale kibi oba kikosa abantu kyovula buluusi otuma abantu ku operation nti mugende mukuume obutebenkevu ate nakuba buli muntu gwasanze ekiro baguma nadde nva nayise ekawempe ngo oyambuke Kawanda waliwo road blocker y'amagi omusirikale yasoose okunyimiriza nenyimirira nanga parking ndi mga asobola kuparkinga kisoka tuli wa traffic lwaki ngamba parking ningana nemvuga nga olwo banenga mukaga maaso nasanze bakokinze mundu nenyimirira omuna gaye ono mukubwa kati yogambye nti baba tuma kubirala kula maje kati bavuddemu bagenze kubirala nasanze bapange mundu zitunudde mu banga bamaze okukokinga uya adu yaze kati yoronga adu yoyo avuddewa misana kinali nasinkana aba patrol abasirikale special aba uniform nga balina abantu nga mwenda ninyimirira zali sawa nga mwenda za kiro ninsilowinga down nembabuuza nembagamba nti erinnya lyange nze gundi ne gundi abantu basivilian nga mwina bangi kiki nibagamba nti tubasanze nga bataya nemagamba kati omusango ogwo balina identification mubachekinza identification kati newabawo kasirikiriro because nga bona basirise kulaba kati omwana nangamba nti identity card njirina ye nangamba bwamiza identity card njirina ningamba lwaki tembakebera baba balina identification nimbaleka buli omu n'agenda gy'abadde agenda kati bagamba tubakebe nembeerawo kati wanamana nembagamba kimanye kya patrol mwembeera ku patrol mbeera board kati mukuŋŋanja bano bonna babayambeko obudde buke naye gwe lwaki bakuwuliriza mukolesa obukyayi gwe lwaki bakuwuliriza because nali gundi citizen amanyi rights woyimirira okubuuza abantu olumu abantu batukolako effujjo lwa butiitiizi naye oli naasiroyinga moroka nakubuuza bagabona afande obona nze nasanga ono omusajja we Karangwa Kayunga mu kawulu ka Mwiru Ejjinja ng'ali mu Land Cruiser ya green ng'apaakinze ku polling station nga beejenti bafe abasibye kakati ne mbabuuza naga nti abe ka general w'amagye alina moroka ya green
naye kati mwiru okunsingako ye bwe yatuuka n'amusala engwala pisito neegwa n'agikwasa poliisi kati Karanga ko kuva n'asanga Sewungu n'agamba nti mwiru talina mpisa naye nga teyaliiwo nti bamudiployinze naye yajja neyetereza n'apakinga emmotoka n'akwata baejje n'abatuuza ku ttaka ampuliriza Lutindo ne omanyi Baguma ekya livelihood okifudde light nti oli takikola deliberate n'oli bw'aba yakikoze ku Northern Bypass n'akikola ku lw'ejjinja ewaba n'okulwerwe baabagobayo I think yatele balowooza basasula lw'ejjinja nako president ayitawo awo ekyo kyoyo wa president operationally operational blunders ezo zibaawo nosanga ngono bamutumye ye n'agenda buli kiramu nojja n'omubuuza naye bye wasaaye gwe bate walabye ampuliriza Lutindo naye ndooza abavubuka be nasanze ku Northern Bypass ekyamwe nkisootinze kakati ngenda Baguma leero basemujju lumu aze netteeka ne nongosereza mu tteeka Administration of Parliament Act najja n'ayanjula eri Parliament wiiki eno ne wiiki ewedde ng'eggwako mukwano gwange Mathias Nsamba Mpuuga naye yayanjudde ebiteeso byayagala okukyusa mu ssemateeka yali very specific yayagala kukyusa eri mu ssemateeka ebibye mulimu okukendeeza size ya Parliament I found that very interesting aga nti buli district the current districts buli emebeere n'omubaka omu representative ebeere ne woman MP omu therefore the district should have 2 people then ndoza yagaseko ne municipalities oba cities nti nazo zifuna omubaka ekyo n'akimala ekirala kya proposinga kirindooza mu mateeka ga byakulonda aga nti akalulu tukalangirire nga ku district kaleme kujjanga aka president kaleme kujja Ntebe I mean Nambole the other one yabadde munaki ekirala ayagala running mate owa president ayagala president abeere ne running mate nga running mate oyo afuuka deputy president abeere ate president wa upper house ng'atuzizaayo mu district zirindooza zaali 39 eza Uganda eyatandika naye ayina proposals zabadde kyekirala kyeyagasseeko naye ayagala bamemba bonna balonde leader of opposition ebyo teyabigenzeemu ebyo ebiri procedure kakati tuyina windows 2 Jonathan ne Namboze nemuga nti anti n'ebirala banaabyongereramu eyo nanga nti kooti bwe bagenda Embaale mu musango gwa togikwatako kooti yagamba aleeta constitutional amendments azireete zonna tezibeera smuggled in by amending on the floor Baguma tandikire wa lumu agamba nti kyenategeddemu mu kyalumu nti mu kifo kya ekibiina ekisinza ababaka ekiri mu oludda oluwabuzi lwa gavumenti okubanga kyekironda ba chairpersons nga kyekironda leader of opposition nga kyekironda ne shadow cabinet kyokka kibeerenga buli kigendo okukola ebyo kibenga kyebuuza ate nga kikwatagana n'ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluwabuzi lwa gavumenti so kinze kinajjeemu nti ayagala obuyinza bulekerawo okubeera ku kibiina ekimu ekisinza ababaka ku ludda oluwabuzi lwa gavumenti n'abalala ebibiina ebirala wadde olina gundi omu nga jema naawe baye nga basobola okwebuuzaako okwebuuzaako is not mandatory nti gwe neebuuzaako ntwala kyagambye anti kati eyo language naye kiba kitegeeza nti bafuna obuyinza okuba nabo nga basalawo nga ku shadow cabinet nze ndowooza spirit yakyo yakugabana izo endowooza yange ndowooza nga ye yandyagadde bagabaneko
ebibiina ebirala ebiri mu buyinza muri mu kurudo olwabuzi lwa gavumenti baberenga nabo bagabanako ku kifo kyakiri ekibiina okutwala kyokka. Asobola okuba nze endowooza yeeraliikirira ebintu bibiri. Ekisooka nti ku ludda lwabaddeko lubadde lunafu, n'olwekyo ekibiina kye nga kirina obuzibu obw'okufuna ekifo. Ekyokubiri mulimu endowooza nti piraawo egenda okubanga yesinza probably ababaka ku ludda olwabuzi lwa gavumenti teyaba disbandings mu gundi mu kiddako waliwo endowooza eyo. Kati abantu olusi batandika okuleeta nze mukulowooza kwange nti batandika okuleeta enongoosa mu mateeka okulaba nti ekyo balina engeri gye bakiziyizamu nekitabanga olina gavumenti n'oludda olwabuzi nayo nga gavumenti nga nolwo lwa gavumenti mu buli. So eze kyenalowoozezza okubaako n'enjawulo okukyampuuga twampuuga ye ennongoosa eri mu gundi eri mu constitution. Naye ebyo byonna nze bwana Kibazo tebiri ensonga nze gye ndowooza teri ku ssemateeka oba ku mateeka aga alungamya parliament. Ensonga eri ku kabokisi nti omuntu akuba akalulu alonda nti kyaba ayagala kye kiba kivaayo. So kuŋŋamba nti ojja kulangirira ku district akalulu tekabbibwa ku district okukalangirira, akalulu bakabbira ku polling station ku kifo abantu gamba obumu bukyukira mu transmission okutransmitinga ebivudde mu kulonda okuva ewammwe enkoko njeru okutuuka enamboole awo webikyukira akalulu wekafiira. Kyova olaba nti mu bifo ebisinga obungi kati nga wano mu Central ne Musoga naki Nupu yasobola okujja nekatwala wadde ng'oli mu gavumenti bakatwala ogenda okuzukuka nga akalulu bwe kabanga kakuumiddwa ku box ogenda okuzukuka nga results tunekyo zikola nga byakuyiseeko dda. So awo nze ndowooza ennongoosa zonna si amateeka really kuba ujja kubikola biddemu bikyusibwe. Constitution yakakyuka mirundi emeka mu myaka gy'enkaaga teyakyuka emirundi ebiri mu mwaka kumpi. So ebi pieces ebipapula ezo oluusi size ezibaamu obuyinza yenkola yabo abalina obusobozi coercion, instruments of coercion, abalina obusobozi obuyinza okunyigiriza abalala engeri gye babukozesaamu. Awo nze ndowooza weewali ensonga we tulina okukyusa bwe kiba kisoboka. Semuju lumu yazze mpuuga ajja lumu namugamba etteeka lye siriwagira ne muga ensonga lwaki siriwagira nenzire mu byafaayo bwe tuva mu kalulu ka FDC mu palamenti ewedde nga fa bawagira muntu batuwangudde Amuriati ne banne buli omu ne bamugoba nze gwe baalekawo. Winnie Kiiza yali leader of opposition ne bamugoba, Cecilia Ogwala nga ye commissioner ne bamugoba, Abudu Katuntu yakulira committee ya Kosase ne bamugoba, n'abalala. Kati abaka ba palamenti nga beegasseeko ne speaker yaliwo Kadaga ne balabanga ekyo ekikulu ekyali ekitali kya bwenkanya ne bagamba baleete etteeka ennongoosereza nga Lumbu yagireese yalimu ajja Balyayanga Andrew ng'akiikirira Kabaale, Honorable Segona ne Nwagaba. Nzi nenjirwanyisa nnyo era ebimu bye baali bataddemu nti ba commissioners bajja kulondebwanga palamenti nga Kadaga ayagala kugoba Nabbanja kuba commissioner ne Katambuka Tolwa Kajara asomanga ne Masaka ne Ogwanga. Kati ate nga bensonyizi bakwata okujja okwogera ebigambo era Nabbanja yajja mu ofisi yange naga nti wane ennaku y'ensi eno entusiza ne mu ofisi ya Ssemujju okunoonya obuyambi kubanga nze buli kyenjagala okwogera nkyogera nentukayo Kadaga ne mugamba sikiriziganya naawe nenfuuka nga nze nnwanyisa etteeka eryo ne waakubadde baali batuwangudde ffe abaali bawagira muntu
naye nga toyinza gamba nti muntu gwe muwagira ye bw'abadde alonda abakulembeze bw'aba avuddeyo kati amuli atakola kitabalonda liyali nga sina ngeri gyensobola mba nfuuse nakigwanyizi. Honorable Augustine Ruzindana mu CA yawakanya qualification eziyingira parliament ng'aga nti tezeetaagisa oli waba asobola okwogera oluzungu ng'alwewulira bamulondo oba yasoma bati yasoma. Kati bwagenda mukyala wa Museveni bwagenda omwesimbako entuŋŋamu bamuleetera ebipapula. Mukyala wa Museveni yakoma mu siniya yakusatu. Ruzindana nali mubuuza n'aŋŋamba nti anti mu CA namugala lwaki tewamuwabira mu kkooti nanga ndi mu CA nali sikikiririzaamu sisobola kubanga kati nze aneesimbyeko lwanneesimbyeko lwe ngenda okuwaaba nti talina qualification naga sikikiririza mulimu omuntu nga talina biwandiiko kuba kati mukyala wa Museveni to be truthful mulimu n'abalina eddiguli basinga batugambanga nti negundi Pinto teyalina biwandiiko Manuel mulimu abalina eddiguli ng'abasinga naye nga standard gye bateekawo nti ya diguli kuba zino zebagenda ne bayiyeeya mu university ne zigenze zigwawo. Kati kyekifaananyi kye nalabiramu ekya Ruzindana nawakanya etteeka eryo nendirwana nnyo ne tutuuka ne Kadaga nga tuyomba buyombi. Kati ate lumu bwalireeta biri bye nayogera bwe natuuka mu palamenti nga mbimenyawo ntya ne mugalo omusigenda kuwagira. Naye mulimu ebirala byogambye lumu ayagala deputy speaker wa parliament abenga wa opposition oyo lumu ayagala ne ba independent bafuneyo commissioner nebirala ina issues ziri 8 no madinjo yana abamawuli ne banga nti ekizibu kya lumu alinga ng'omuntu yafumbya akatogo kalimu embizi n'enkoko n'embuzi ng'agandi kati gwe semujja atali ambizi liye enkoko kakati nze bobifumbire wamu sibirya kitabanga babifumbidde wamu kati bino bye twali badde tuwuliriza akatogo kalimu embizi bw'ojja kutya okulonda lead of opposition noga nti party kwanza the main reason eri mutwe gwange Peter nga NRM wemala okubba akalulu neeronda abakulembeze baayo tugambe nti ewangudde taitozaga nti party egiddiridde ate yo eyite buli omwalonde kiba kitegeeza NRM nayo nojjugamba nti nammwe era ekyalumu kye kitegeeza nti effectively bwazzeene wamu ne bali NRM agenda bagamba bakomishona mubaleete wano babalonde anti kati ate prime minister the only difference prime minister mumukubaganyako ebirowoozo mu parliament maybe singa agamba ebyo weebitu naye omutima gwe kireeteddwamu engeri gye kyayitibwa nga parliament egenze eggulu oleetera abantu okutandika okulowooza bye batalirowoozezza so bino ebiranze sibinaako buzibu naye akatogo kafumbye kandeetera obutalya nkoko na mbuzi kubanga azifumbidde mu sefuliya yemu omuli n'embizi ebya Mathias Mpuuga mbyogeddeko naye kanziremu bwenti kusooka nze ndowooza nti proposals ennungi naye ezimu tezireeteddwa kufomera palamenti eno nagiwa fomera eno eriwo kati bwe twabanga tutandika palamenti buli lwe mutandika abaka nga beeyongera nga bakyusa amateeka bwe mugenda ku committees twabeerangawo mu kusooka nti komite ejja kusukanga ababaka 25 ne tuwera bangi ne baga 35 ne banga nti ate muddamu kuteekako namba mugambe nti buli muntu ajja kuteekanga ababaka ku komite okusinziira ku namba zalina mu palamenti kati bwe muteekawo komite 10 mumanya nti eno zijja kubeerako ababaka 6 kati buli omu ng'aleeta NRM beerina 70% ne muga teyiwa gu temuteekayo namba kati nze fomera gye nnyina mu babaka ba palamenti si ya district teyakusobola omala biseera kira municipality esinga Luweero mu population Luweero district yes Luweero erina ababaka lwanga 6 Kampala Wakiso district erina abantu basukka miliyoni 3 ekiikirirwa omukyalo omu Wakiso district yokka esinga Karamoja yo n'obunene mu bantu district ze Karamoja kati ziri 17 zirina abaka abakyala 17 kati gwogamba nyo Wakiso einoomu naye nga erina abantu miliyoni 3 bayitewoza na miliyoni 2.5 kati nze family yange yali nti bwe mba mwagala okukendeeza ku bunene bwa parliament
mugambe nti buli bantu bantu 500,000 bajja kukiikirira omuntu omu oba ogambye mukyala no problem. Kati mukireke electoral commission nga bwejja negatta ebyalo kati ennaku zino badde bagatta byalo tugende mu kalulu akasasa akaloko government ng'ekira buli kyalo kungu ewuwo Najera Buwate buli kyalo kirina kansala kati bazzeeyo babigase kati electoral commission nalabye Kampala ndoza mu mapping baga nti buli bantu 10,000 e Kampala bajja kubeeranga ne kansala omu kati iyo formula gye weetaaga ne mu parliament n'ogamba nti buli bantu 500,000 bajja kukiikirirwa ng'omukyala n'omwami bw'oba kyosazeewo kati electoral commission bwejja neetwala Bukoma Nsimbi n'egigattako Kalungu n'egigattako Lwengo nga bali 50,000 nga baba n'omukyalo omu n'omwami omu naye bw'ojja n'obigabira ku district kati Kasese olwaleero kwabayo baagana ogisalamu nene ne Otafi yali yagana okusalamu Bushenyi ne bagimusazaamu lwampa kati nga minisita wa local government kati Bushenyi erina abaka abakyala singa 6 Kasese kyalina omu so efomera ya Mpuga sikiriziganya nayo ekirowoozo kye nkikiriza kyokka enneeza obunene bwa parliament enze ekirala kye nagamba Peter bw'osoma ripooti y'electoral commission mu kalulu akawedde 2021 Uganda yalonze abakulembeze 2,800,000 tuyina obukiiko bw'abavubuka 400 obw'abakadde 400 obukiiko obwabaliko obulemu 400 obwabakyala 400 bukola LCs kati electoral commission nekugamba bw'osoma strategic plan yaayo nti okutegeka ebyokulonda n'ebigenderako byonna yeetaaga 2.4 trillion okukola enguudo z'omu Kampala metropolitan Museveni zaada launching ennaku zino World Bank yatuwoze 1 trillion kati muli nsi kyawatasobola kukola nguudo mwe mutambulira ne mwewula trillion mukole enguudo ne mugamba mugenze kuspendinga 2.4 trillion mulonde enkiiko z'abavubuka ez'abakyala ez'abakadde enkiiko ezo nze bazinondako nga ndi Makerere mu Micho ne nva ku lukiiko olusooka ne ngenda ku Youth Council 2 emyaka gye namala Makerere 3 tetwatuulako mpaka kuvaayo era nga nebuuza zikola ki kati nze fomera yange ndowooza ntuyina kendeeza bifo birondebwako bakulembeze mu Uganda okuva ku parliament cabinet district bakansala baani ne district tuzigatte tukendeeze sente zetusaasaanya ku kulembeze n'abakozi si emayoga kawo nali eggulu ne mbabuulira Gulu City nga tugiwadde mu budget 24 billion ng'erinako 18 billion misaala gy'abakansala egyaki nebeerako ne biliyoni endala ezisigaddewo ogula mafuta na motoka ng'esigaza miliyoni 600 ku 24 billion eza development nezino enguudo ze baakoze eza USMID nga bwe lugendamu ekinnya tebasobola kukidaabiriza kakati nga weebuuza nsonyiwa nandaze nnyo Wafula yali nga bakyawuliziganya ne Museveni nga Museveni ayagala kuteekawo district y'Essembabule Wafula nga ayagala y'Ebugiri kati ebisijja bigenda mune gye baamalira Wafula nga ngamba nti Ebugiri singa kale baatuwa eddwaliro ne batuwa ne secondary ne batayituwa district ennaku zino ntumadde banyumiza na park si eri wakati wa Katakwe ne Moroto baba wa district ebiseera nga tugamba taking services nearer to the people district twagisanga eri mayiro 2 okuva abantu mu nsiko gy'ezimba headquarter waffe gye banzaala Lwengo bwe bamala ogiteekawo nga terina na weetuula Mutabaazi najja mu Kampala anoonya be bazaala Lwengo tunoonye sente tugende tuzimbe district headquarter nkubuulira mazima Mutabaazi gyali mulamu twanaye baatuwadde district tunewe tutuula naye Lwengo teriyo yadde ka ambulance ka government katwala abalwadde mu ddwaliro so nze ndowooza fomera mu byobufuzi ebyokulonda n'okuŋŋaanya abantu kiri popera bakwale district constituency naye ndowooza ntuyina kuddayo comprehensive ne tukendeeza okulembeza ebyo bimu ng'ebyaba Youth Council people with disability bakyayo bitaaga kugirawo ddala completely kati Ssemujju odirinze nakya numbers ate ekya vice president n'okuteekawo second level tier 2 eya parliament kati olwaleero Baguma kyagambye kituufu tuwadde mu parliament
gundi Nabbanja n'ayogera prime minister bwe baadde bamuwa awaadi balaze bukiriipu busatu akamu ku bwo yali agenze Japan kukiikirira first lady minister of education nga Nabbanja supervisor kati Medad Segona wayimidde okwogera n'amugamba nti nkwebaza okuba ne humility nti nga prime minister omulama nga tosobola ogenda okukiikirira minister nga minister yakutumye kati Medad nemuga nti si kyeri kyokka oboth minister wa defense yakoze omukolo okwebaza Katonda okufuuka minister n'ayita Muhoozi Kainerugaba ali wansi we ng'omugenyi omukulu ali natakoma okwo n'ayita ne Nabbanja abeerewo ng'omugenyi omulala Nabbanja ng'ali niyo okwo n'atuma Nakadaama kati nga Nakadaama deputy prime minister yalina okujja ayite Muhoozi ayogere kati Muhoozi bwe yatuuse okwogera ne yeebaza mukama we oboth okubeera omukozi omulungi kati mbadde mbuuza oboth mu parliament era n'anyiika nnyo n'anvuma n'ebyomuzigo ne mugamba nti kirabika gwe junior woli eyazze okuwaako recommendation kakati kino kyobuuzizza ekya vice president deputy president abajira ku ballot yemu mu mbeera gye tulimu eya Uganda ne bwe banaamulonda ffe tuli mu gavumenti y'abannamagye si yeye Kenya ne bwe banaamulonda wano njamusanga nga vice president agenze kukiikirira Natasha ku mukolo kubanga ffe tufugwa famire wano kyobola prime minister ali very proud yogamba nti yagenze kukiikirira minister of education ye Japan era byemu kubasinziddeko mu award kati ebimu tebyaplayinga wano lutino wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira nina Richard Baguma munnamawulire ne Ibrahim Semujunganda Peter yafudde ona Peter amanyi kyankubye nnyo nabadde mala kyananze kuziika oli nankubira amawulire nenzijukira Kayanja nankubira ennaku nkaaga kuva Nigeria nangamba bino byempulira ni mugamba Kayanja Ronald ni mugamba kiki ogamba nangamba bangambe mugwano go yafudde kiri very unfortunate omanyi onapito ng'ogyeko kubeera nti yali musomesa wange Makerere mukyala we yali classmate wange Makerere emyaka 3 Kafi ne bafuuka mikwano gyange nga family mwannyina yafumbirwa mukwano gwange bestman wange naye yafa kati unfortunately naye kati nga family baafuuka abanywanyi bange naye nali very shocked nange ku Lwokutaano nali ngenda ku NBS ku TV ku Thursday omuvubuka nankubira nanga nti tubadde twagala ojje enkya ne mugamba ndi naani nanga nti gundi ne mugani lwaki tonoonyeza kwona Pito ne Dismas Nkunda actually nanga nti Nkunda is unwell nti noona Pito simuteriiko ennaku zino then mbeera ndi ku TV towards the end of the show Moses Talemo okuva ku monitor ne NTV nankubira nanga nti Peter byempulidde bituufu konze kiki nti eriyo olume ega nti ona Peter ayinza okuba afudde and bwe nakubira mukyala wona Pito saalinda kyeyakuŋŋamba olwamukubira nempulira the background nenzijako essimu it's very unfortunate kwanza kyankubye nnyo omanyi nadde nali nyumya nayo na Pito first of all nga tukiri mwenge gwaffe ali ku mwenge side eri ndikugamba balekerawo tuli omwenge oli wagira anti kati nga ye ali ku side eri wakanya yabadde chairman wa Alcoholic Beverages Association eno njagala etteeka liyite munangamba nti naye Baguma ku mulundi guno mwenye n'engeri gyayogeramu mpola naye ku mulundi guno naye ekyankubye nga tutudde wano nangamba jangu olabe farming gwenkola ne mugamba ennyumba yo gyoyina eringa Paris sobola gisulamu ne tuddamu nagamba naye ndi serious jangu in fact n'omukyala yaliwo nagamba ono tumuwe motoka driver jamu kima amuleete because naye mugamba na Pito ndozo oyagala kuddamu kwesimbawo okola ki mu kyalo ng'owesibye mu kyalo actually yali ya moving okuva e Kampala n'agenda mu kyalo n'abaana be babadde basoma teeso nagamba jangu era yali aŋŋamba nti abaana be bavuga eggaali ku kyalo ne bagenda ku ssomero era ne batandika okukinyumirwa nagamba jangu olabe byenkola olowooza nsaaga kati bwe baŋŋambye nensooka nawulidde nga nfunye goose pimples how olutiko because abadde mulamu you know like somebody is well
anyway naye bya Katonda tubisayo mu bugundi mujigamba mutya simujimwe mwine ebigambo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa Katonda gye twava era gye tudda naye kyankubye era olunaku navudde maracha oludako sagenze kola n'oludako sagenze kola nasigadde busigazi wakanga mpulira. Of course yali part of that generation of journalists abali abenja ulondoza. Actually yali pioneer class ya mass communication. Yeah, second barugana mbe bali pioneer. Ba Onapito ne bajja mu yokubiri tujja mu yokusatu. Naye nga tuli in fact na mu succeeding mu guild. Kati yange yaddi. Onapito nze yansomesa amawulire myaka 2 era kubasomesa abansomesa ne yajja ku radio munga alese ekitabo kina mugamba nti sikyogera lwakuba woli gwe musomesa eyansingira sagala ganti yali asinga naye nze eyansingira era yali supervisor wange mu kitabo kyenawandika dissertation nga kinali singa omwagalako nga ayogera bulungi n'abantu naye nga ataali fomo balekitara be tuyina naddala abaana abato simanyi oba bakyusa babangayo nnyo n'okwepankapanka amalala ng'oli alowooza olw'okuba asomesa Makerere kati kimufudde wa kitalo naye Onapito nga abayisanga abasomesa bulungi ng'abantu tayinaayo kati fe baavanga mu byalo genda mass communication nga bakutunyira okutunyira babuze wanonya ekibukosa eno oluzungu oyogera lwa kyalo naye nga ate papers kana nga ate awekyalo fe tusinga ozikola kubanga ye nga taliimu ebyo oba oluzungu olwogerera mu nnyindo oba olwogerera mu kamwa kasita akuwa ebintu nga bwabikugambye n'obiyiga kati nsonyiwa nze mbirese ng'ogambye nti waguma wa mawulire kuba Onapito niye abatakyali wa mawulire oli kati n'akatabo ke yakampa n'akasayininga nibiyitirira obungi mbadde sikasoma kati nakanoonyeza ate amaze kufa ndandiko kasoma kyeneewuunyiza lwalero mbadde ne Musa Ekyeru minisita wa disaster ali mu works kati Onapito bagenda kumuziika nga 3 November nga wayiseewo ennaku 6 nembabuuza nebagamba kyekiraamo kye yakikola ne balooya oba ngeba omudingi oba omongole ayise omongole bagenda tebasobola kukikyusa nga balina okuzimba engeri gye baagala bazimbemu balina okutereeza engeri gye batereezamu nga abasiraamu okufa kasitoofa ebibyo biwedde era tubala tukuziika nga ku mukono kuliko essaawa by accident enkera nga tukusima tutukwagana na bintu by'abantu ebyo bawabiridde nga byawedde kule bigwawo lwofa gandi semuji bamuzise n'essaawa tuddamu tukusimayo nga tukusumululamu essaawa ajjanyo bwafa yalina akuuma kebaali bamuteekamu nga bamujjanjaba kati debate neba nnene nga bamaga tulina omuziikirawo kuba yafa ku makya saawa nga 3 saawa nga 4 awo tulina omuziika ti akuuma ako ate kasobola okukozesebwa omuntu omulala tukamusumululemu tulyoke tumuziike naye nga tebalina mutwala mulago imamu Kasozi nga kati baseeka munoga nti musobola omuziika nako nga yavuga kyakumuziika ku olwo depo enjemalire ntanti nga naye nga olaga nti akuuma ako kalinako omugaso ate ye nga afudde nga olwo abalala basobola okukakozesa mutwale mulago bakasalemu era lizo niye mutwaze mulago kwali kusalamu kuuma ako obutamuziika na kintu kyonna n'ekyokubiri nga ka mugaso kati fe bwe tuziika baguma era ngambye Ekyeru nti nze bwenfa kati kawungeezi bwe baba baluddewo 8 gugenda okuwera nga nti bakweta mu parliament ne munga mujagenda okumanya nga banziise so Onapito okumuziika nga wayiseewo ennaku 6 bagambe bajja ku respectinga byonna anyway fete bw'ola omusiraamu n'okola ekiraamo nga kimenya amateeka atukimenyawo immediately well Onapito awumule mirembe omanyi nze mujjukira ku Capital Gang originally eri Patrick Kwaku Winnie Byanyima ne Chazo Nyango Bo
bali baali boogera nnyo. I still remember ku debate y'okutunda UCB. Naawuliriza Winnie, naawuliriza Frank Katusime, naawuliriza kati bwe bagenda ewuwe. The typical cynic Unapito was n'abagamba mu bigambo bye. I've listened to the whole of this discussion. It is about whether we should bury the dead person in a coffin or we should bury them in a backcloth. The damn discussion is the thing is dead. Let's bury it whichever way. Kati nga yaga byonna bye mudiscussinga mwenna muli kumufu. Kati oyo yali typical na era nga bw'otuula naye ku program yali muzibu oku interviewinga sometimes. Naddala nga he hasn't taken to you nga takwagadde. Ndooza ng'afaanana n'omwami Kibirige Mayanja Jema. Ng'Onapito osobola okumubuuza ekibuuzo ku show n'akuddamu yes or no. N'asirika ng'amaze and kati n'olwana gwabuuzizza okunoonya yasooka okuŋŋamba nti omanyi baagambanga nti ankole is milk and honey. Kati nga bwe tubeera nga tuli Makerere ng'ali ku opposition nnyo bagenda mu yali wikire topic gye basooka ne babaweereza bagende Mbarara okukola story. Bwe yakomawo n'aŋŋamba baguma ati nga muli baavu nnyo. N'aŋŋamba bino ebya Honey bye wano njogera tebiriyo. Bagenda Isinjiro I think. N'akomawo ng'akyusizza endowooza. Naye baguma nga tufuluma. Just one comment oyogedde ku Milk and Honey. Twali ne Romshana wano nga waliwo abantu abayomba abeewammwe baga nti mwabateekako saake zibanyoola omukono. Semuju, I found this very interesting. Nga abalimi bewaaba baguma batandise okukyuzinga okuyiwa amata mu kifo ky'okugaguza saako eyina okugagula. Ngaga nti batubba. Ngeyenkola ogiyita otya protest. Kwekalakasa kyesa abaana library naye ng'okwekalakasa tekiri sustainable, tekisobola kubeerawo. Wekalakasako kyova olaba kigenda na mawulire nekibeera bagamba tugende tuyiwe muyite bannamawulire n'abalala balabe nga tuyiwa, then bwe tumala ekya tugatunde tugatwale ku sako yaabwe, sente zaabwe bebeewolamu bebajjamu eddagala bebajjamu bebakozesa. So kwali kwekalakasa. Ekyokubiri mwalimu ebyobufuzi ebitonotono nga bagamba nti abamu abatunda amata balina engeri gye babeera okusosola engeri gye babasosoleramu. So nga babasosola naye nga amata tugamanyi nti ewaffe gagwa ebbeeyi ne gagigenda ne gadda wansi ennyo ate ne gakola ki ne gambuka. Semuju nga tufuluma tokisanga nga kiri very interesting olwaleero nga tuli eno tudiscussinga Mpuuga kuleeta deputy president ng'owe Kenya olwaleero bamwanjuddeko ekiteeso bakaddeyo leero Ruto bakireese ekigoba rigi ekizibu ky'ebyobufuzi. Ruto bwe yali akola ne Kinyata yalabika ng'omusajja omubi. Ayise ne munne mu kalulu n'amala n'amuyisa bubi. Nga ekimu kyabamuyisa obubi kwali ku accommodating Raila Odinga. Politics we Kenya olwokuba tebafugwa magye kizibu nnyo nga wala mu Europe bwegenze efuuka group emu okuwangula n'esibira endala ebweru. Kati ate ono Chagua Ricky namulabamu simumanyi nnyo saa kwogera bingi nalaba nga alinga ng'omulimirimi alemu okutegeera ebintu nti politics we Kenya wakulaba buli omu kubanga Ruto yatoka kwekyanga Raila Odinga ne timu ye akuna nusu mkate mwina kubeera mu opposition bino bye mwali ne Kinyata sisigenda kukola ebyo n'amaliriza ku ssaawa yasembyeyo nga Ruto ye president nga yeweese ku mugogo wa Raila Odinga. Kati ssaawa zino ono yalabanga eyaleeta abakikuyu balondoono
alabanga iyo mugaso gwe bakendeeza nafuna n'ebirala kati of course bagatamu e Kenya bajja ne bayombera ku sente kuba buli mu babbi ne buli wanga njo byemeka kati wano e Kenya nkyalemeddwa nange nkyagala ku kistadinga abeera atyanga Ruto yafuna obuzibu ne Uhuru ne deputy president Gachagua ne nafuna obuzibu almost ng'omu yafuna nkyagala nnyo okukitegeera kireetawo kubanga obwoli bwali bwakaccommodating Raila Odinga naye obona batandiseemu ekyo biti nga ne Raila Odinga tanakufuka wa mugaso nnyo naye ntegeregana zitandikiriza simanyi oba kyava ku ekyo oba waliwo ebirala so nkyakyetegereza apuliriza Lutindo Richard Baguma ne Ssemujju Nganda tusinkane